Yes, abakatweyungako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyongera okubaniriza nateera mwebale kubeera ku mukutu guno ogwa Ghetto TV. Tuli magere mu maka g'omukulembeze w'eggwanga ow'ekkumi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero asazeewo okusiibulula abaganda baffe abayisiraamu ate era okulaba nga naffe abayisiraamu aba atulowoozaako nnyo. Essaawa zino omukolo ogutandise mu butongole oluvannyuma lwa 10th President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nateera okuyingira mu abantu bakyagenda mu maaso naddala banaddiini banaffe abayisiraamu okutuuka mu kifo kino. Ssaawa ya ssanyu, ssaawa ya mataali okulaba nga omwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan ate Kyagulanyi Ssentamu asiibulula baganda baffe abayisiraamu. Njagala okutegeeza muganda wange nti omwezi guno gwennyininyini gwe tulimu ekitabo kyaffe ekitukuvu ekya Quran lwe kyawandiikibwa mu butongole. Twegamba tuli mwezi mutukuvu, mwezi gwa kwenenya, mwezi gwa kudda bujja, mwezi gwa kudda bujja, mwezi gwa kwenenya. Kankutwale ku mukolo omuteefu muganda wange ate era nkutegeeze biki ebiriyo. Yes, akasiisira ko koolaba omukulembeze w'eggwanga ow'ekkumi mwali omukulembeze w'eggwanga ow'ekkumi mwali abakatwegattako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Allah nuru Sayyidina tukwagala nnyo Sayyidina Allah nuru Sayyidina bamina bakyala Sayyidina Allah nuru Sayyidina Allah nuru Sayyidina Allah nuru saliranga Muhammad oyo Sayyidina Allah nuru Sayyidina Ramadhani kuno Sayyidina Allah nuru salatenga nnyo bantu bange Sayyidina Allah nuru Sayyidina bulungi mikwano Sayyidina Allah nuru Sayyidina tusalire nabi Sayyidina Allah kubatali muntu wange Sayyidina Allah Sayyidina Sayyidina Allah Sayyidina Sayyidina Allah Sayyidina wakansala Sayyidina Allah Sayyidina kujambe Sayyidina Allah Sayyidina shiramu mu Uganda Sayyidina Allah kuzikireta watu wange Sayyidina Allah Sayyidina ya Rabbi Robert Kyagulanyi Ssentamu ayaniriza banaddiini wegutya omukolo bwe gugenda maaso nakolwali wano mu State House Magere nga omukulembeze eggwanga ow'ekkumi the 10th President Robert Kyagulanyi Ssentamu munange asiibulula abayisiraamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu the 10th President n'okimuyita nti Robert Kyagulanyi Ssentamu the 10th President oli n'avaayo n'ayomba ng'ate ali ku Ghetto TV ne weebuuza lwaki togenda ku UBC eri abo abayita oli omulala owaabwe. Ife wano tumuyita the 10th President eggwanga lyonna likimanyi naye nga wekiba kikuluma gwe genda ku UBC n'emikutu emirala ffe ono gwe tumanyi. N'olw'ensonga esiraba lwaki oba weesiba wano eno genda eri gye bakimuyita.
Maria Madina Sayyiduna Allah Nur Yajada Qurani Batu Bange Sayyiduna Allah Nur Bari Musasana Nazarwa Sayyiduna Allah Nur Sanyu Sanyo Kubaraba Sayyiduna Allah Sanyu Sanyo Kubarana Mwe Sayyiduna Allah Nur Sayyiduna Shetan Kugamba Sayyiduna Allah Nur Sayyiduna Shakuna Nyigora Boyo Sayyiduna Allah Nur Sayyiduna Musajja Mukugunyo Sayyiduna Allah Nur Ate musajja yasome ebitabo Sayyiduna Allah Nur Ate mu byasimbira bakyasabirwa Sayyiduna Allah Nur Ayunga nnyo abantu mu Uganda Sayyiduna Allah Nur ayakodde okwanga lino gwe Sayyiduna Allah Yesu yonna yaliko okukola beera Sayyiduna Allah Nur obuwanguzi era bulino oyo Sayyiduna Allah Nur kyova batukuŋŋaanyiza Sayyiduna Allah Nur asiibulira obwange n'abasiibi Sayyiduna Allah Nur bibiranga mu byanyama Sayyiduna Allah Nur wagaseeka nnindi wamaka Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akati abali mudiyo tugaziweko abagenyi ba president wa Kyagulanyi Ssentamu basobole okumoota obuliro era mu kaseera kano kennyini njagala okubategeeza nti omugenyi omukulu beera gwe tulindidde okuva ekibuli mu ofisi ya Supreme Mufti nga ye Sheikh Abdul Hakim Kibirango amaze okutuuka era atudde wamu ne president waffe mu tenti eno gye tuyise high table kuba tudde era yoyo gumulengera mu Jubba anekedde obulungi sebo ne timu eyo nekwerekeddeko tweyanza nnyo tweyanzege nengedde muganda wange akutembesa okutuusa wano Haji Abbas Kaweesa sebo webale nnyo omulimu gw'okoze ogw'okutuleetera omugenyi omukulu mwenna abagenyi abali wano muli bagenyi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwebale nnyo okujja olunaku lwaleero nga tetulina nsonga netadde wano tuli wano lwakubanga tulomba edduwa eri Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okutuwa eddembe mu Uganda yaffe gye tuwangaaliramu oluvannyuma munangayo mukimanyi nti eggwanga we liri mu kaseera kazibu nnyo tetulina kye tuyinza kukola tugezezaako byonna nga bwetusindika naye mukama waffe atugamba tusindike nga tuteekako edduwa owakalade akakwate owasapuli agikwate buli omu nzikiriza ye yonna gy'alimu agenda asabire eggwanga lino okulaba nga tujjako omukulembeze atulemeddeko olunaku lw'eggulo mwenna mwakyalayo mu ggwanga lino nga tuva ku CBS mukama waffe ensi emuwerekera nga batukuba tiya gaasi ate nga eri ekkololo waliyo omuntu aliyo mbwakuza myaka gye oba yagitegedde eggulu simanyi ebbanga natakikuzanga okuwadde olunaku n'olumu kakati n'avaayo najja n'agamba muli yakuza emyaka gye naye tetugendagenda mu ebyo twaze kusinza Mungu twaze kumukowoola atusaasire era nga mu kaseera kano kennyini sebo omugenyi omukulu obwedda musajjawo ali wano Sheikh Geraldine nga akwatidde bendera nga ali wano akukiikiridde wedda yatadde mu ntebe yo naye bweze n'agamba nti alina okukola handover akati njagala asooka akole handover bwagimala tuleke tukole program ategenda okuddako kubanga mu kiseera kino yakyali mu ntebe kakati saagala wabeerewo mbeera nzibu yonna nga tanaba kukwasa twabadde tumuwadde agire nga agikuuma saagala akolenga musajja waki walata kugiremera mu ssebo entebe y'abandi giweeyo inshallah. Era sebo president yankubye akama nti edduwa giwulidde naye abadde n'agamba nti edduwa eri gy'osomye ng'osomera eggwanga lino ng'olisabire wa Allah subhanahu wa ta'ala ogiddemu ebigambo ebigibadde mbibadde biyitirivu nnyo olaba okwonya ne ku mwana muwala
omuwagizi waffe akuba obuyimba bwa Bobi ne bamuvunaana okukola ekyo saba agenti edduweeyo inshallah asaba busabi ogiddemu era mu kugisaba nze sijja kwogerera awo nga bwaŋŋambye nti nno nzije nkutume sebo nkusaba busabi edduweeyo mukama wange president akusabye ogiddemu inshallah taala. People power. Our power. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Kama barakatuh. wange nga sinaba ku buvunanyizibwa obwankwasiza okubeera mu ntebe eyo kkiriza nsooke nkole ripooti obwedda byendawa bakijja kuba kibyokuddiza obwami nga tewaliwo ripooti gye nalabye sikulanga n'oludda olumu bakubamanyi nga sinaba kukuwa ripooti yabaddewo nsooka okwebaza pulezidenti waffe Honorable His Excellency Robert Kyagulanyi okutukulembera ebbanga lino lyonna mu buzibu bwe mulaba naba nga tusiza webale nnyo webale ddala. Nziramu okwebaza omukulu atukulembera mu parliament ng'aba opposition omukulu Mathias Mpuuga, owekitiibwa Mathias Mpuuga, webale kulungamya ebyobufuzi n'okubeera nti tutambula bulungi. Bamemba ba parliament mwenna abano mwebale nnyo mwebale ddala okubeera n'omulamwa. Ebizibu bijja batuukirira naye mugume. Mukole ki? Mugume. Mukama wange eggwanga lino lirimu obuzibu. Naye obuzibu obwo bwe tuba tusoma Bible mu kitabo ekyokubiri eky'Abassekabaka mwalimu omusajja yali mulwanyi ng'ate mugagga naye ng'alina obulwadde bwe yalwala obw'ebigenge. Baali bamuyita Naman ng'ava e Busuuli. Yalwana n'alwana n'atuuka w'atuuse naye yalina ensonga emu yokka gye yali akola ng'awuliriza abantu nga bamugambye. Naye Naman wa Uganda ye tawuliriza newankubadde ng'alina obulwadde bwe bumu ne Naman omu Bible. Kubanga ekigenge ekiruma Naman wa Uganda bwe buli bw'enguzi bwe butafaayo ku bantu abamuwa obululu nti tukulembere, ne bw'abanyaze bunyage tamanya nti nabbe bubbe naye nannyini kakomo baga nti kanzirize. Ono takakola ki? Takazaayo. Ebirwadde ng'ebyabakazi okukwatibwa emisana ttuku abakungu ne batugamba nti tewaliwo bujulizi bumala. N'ekigenge ekyabuli lwabanga wabulayo emyezi 2 obululu butuuke, ebitongole bya gavumenti ebinoonyereza ne bigaba byakizudde nga waliwo abagenda okwokya ekibuga. Abantu ne bakuwa amasasi ne battibwa, naye akalulu oluggwa ripooti eyo gye bagaa nti abantu baali bagala okwokya tetugirabako. Ebigenge ebyo binaayambwa bitya okuwona? Quran etuwa eddagala erijanjaba ebirwadde ebyo. Egamba ebigambo bino mu surati Hajji aya 4 batugamba bwe bati walawula dafu llahi nnasa ba'dhuhum bi ba'd lahuddimati sawami'i wa biya'un wa salawatun. Singa tetuufune bantu bagamba ku Naman ne bamukomako ne bamukomako lahuddima. Katonda yatandika ne lawula singa. Gundi jawabu shartu eno egamba nti lahuddima. Naye yayogera ebigambo bino lahuddima sawami, amakanisa gandimenyeddwa. Kiki ekyagwa wano mu Ndeeba? Ekkanisa yamenyebwa bati yamenyebwa? Yamenyebwa. Wabiyaun, ne sinagogi zijja kumenyebwa. Wasalawatun, ne tempo zijja kumenyeka. Wamasajidu, n'emizikiti. Amaziga g'abantu agakabanga ebintu by'abantu bibbwa biva kubeera nti tewaliiwo bantu bagamba ku bantu bano. Awo nno we twebaliza omukulembeze Robert Kyagulanyi okuvaayo nti newankubadde ndi nyamandoogo nakulembera bamuntu kidogo tugende tugambe ku Namani nti newankubadde mundu zo ozirina n'ekiseera kituusa abantu abatwale ng'abantu.
lumuna uliyako omu ku bantu ne kati yafa yayimirira wantu nga bwenyimiridde maaso go nagamba muzeeyi enguzi bagirya naye ffe tugirya oli ne yeekanga mu kwekanga twamuziise jjo eyayogera ekigambo ekyo nti ffe tuli enguzi. Mr. President, mu kusaba kino ekitabo kye kitufuga mu Uganda. Constitution eno yetufuula ffenna ffenna bannayuganda, oli musiraamu tolina ddiini kyekifuga. Mulimu ennyingo ey'ensanvu gye nsaba Mr. Mwada. Simanyi wano bamemba wa parliament ab'emityano bawe bali tebannaba kutuuka benanditumye kuba be bantwala ne Mwada bakiikirire ennyingo ey'ensanvu bagijjiremu ddala tetukyagiyetaaga kubanga twava dda mu movement political system tukyagirimu twagivaamu ennyingo eno ebbanga lyeneemala ng'ekyali mu constitution muzeeyi wasinzira okuyita parliament yonna n'agitwala gy'ayagala n'abagamba okukola bye baagala kubanga esoma bweti nega muzikizo gisoma mu abantu bajuli. Thank you. Egamba bweti movement political system twagivaamu twakola ki twagivaamu. The movement political system is a broad based nga abantu bakyakubwa emiggo nga tewaliwo na muntu agaka nesimbewo kankole ki it's not a broad based. Nolwekyo n'ebigenderaawo wonna bitulaga waliwo ne ka subsection D akagamba individual merits. Where in movement wali individual merits mulya nnyama ekyaliwo individual merits ng'omuntu asobola okutula ku ntende agamba agambye gundi aveeyo gundi abagendayo. So eno teeka okuva tetukyali mu movement political system twavaamu dda naye tukusaba Mwada ne banno bwe mutudde mutuyambe babeera wana abakozi ba gavumenti nga bapoliisi n'abanoonyerezaako gundi kino kyammwe mu constitution article 71 buli kibiina kikkiriza okubeera ne bammemba baakyo ne tewaliiwo kibiina kijja kufuna bammemba nga tekitambudde. Buli nupu lwetambula ogenda okunoonya bammemba n'okwogera ne bammemba baakyo babakuba tiyagas babamenye eki ssemateeka w'eggwanga. Abanupu balina okutambula. Mr. Lubongoya mulina okutambula ne temujja kutambula nga article 70 ekyali mu constitution omwo kwagye bakozesa okozesa ebitongole bya gavumenti okukuba abantu n'okugira ki. Nolwekyo article 72 ne 71 ne 72 erina okutegeezebwa ebitongole bikuumaddembe nti nupu emirimu gyayo gikola ng'erimu ki ng'eri mu mateeka. Mwebale nnyo okutangaaza ku ssente ze bagamba nti muli essente za movement. Ebibiina by'obufuzi parliament erina okubiwa ssente zibikozesa so si Muzeeyi Museveni. Nolwekyo muganda wange Robert Kyagulanyi tuusa okwebaza kwaffe eri maama Nalongo Bagi okubeera nti byonna ebigwawo asigala ng'atuyonsa. Era nina akabaluwa bwe nabadde Rwahi waliwo yagambye nti ayagala omuwe enamba y'essimu ya Maama Joy nga sinaba waayo gundi njagala nkulage omu ku baana ba Muzeeyi Ahmad Alw'omushana Ekabasheshe Stuka era oyinza okugenda n'obuuza ku musomesawo n'obuuza ne ku Your Excellency the President. Omwana oyo mwana w'omugenzi Ahmad Alw'omushana Ekabasheshe bwe tumwogerako maama oyo gy'aze Mama Bagi. So tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olwa bino byonna ebizibu ebikaali abantu ffe tuli bannayuganda abazaaliddwamu by decent tetuli by birth siritunda ate siribako kyengula nesimanyi njiba mpitibwani kubanga national ID erina expiry date kiba kitegeeza my nationality erina validation erina wentandikira okubeera munnayuganda newenkoma okubeera munnayuganda. Eggwanga bwe lituukawo kiba kitegeeza sibe n'emiguweeze enjegere. Tubasaba abali mu parliament mutunulire ebintu ebitaasa eggwanga
ne tubawonga eri Mukama Katonda okubeera nga Katonda abakwatirako ebyo byonna ebizibu bye muyitamu babajjanjabe ate Katonda abeere nga abakuuma. Katonda yagamba bwe munantaasa nja kubataasa. Yali ategeeza kutaasa abantu be abatalina maloboozi. Mwe bwe munayogerera olw'abantu mwe abatono Katonda ajja bataasa. Ayi Allah tukuwanjagira nga tuli mwezi guno gw'ekisiibo mu nnaku zino ezisa ebitongole biramuzi bikola gadibenga lye olwa article 70. Parliament ekola gadibenga lye olwa 70 bwe kiba kisobose. Ayi Mukama kyusa embeera nga bwakyusa ya Falaawo n'anywa girasi y'amazzi n'atuviira. Kyusa embeera eyo yonna ng'abantu abazze beeyita bakabenje n'obatugirawo olw'okuba tetulina busobozi. Ekiseera ky'emmundu kyaggwawo dda. Ate abantu ze bakwata okutirimbula bannaabwe. Tunuulira omuntu eyatta abantu emukono emisana ttuku ng'ali mu ssuuti kamera ne zimulaga. Yagamba nti ebisosonkole baalaba ebisosonkole bina naye tebamanyi mundu zakuba. Kyo ekifaananyi kye basobola kugenda mu ndagamuntu ne bakiteekamu ne kitulaga yaani oyo. Driving permit zirina gundi za data. Bateekemu ekifaananyi ky'omuntu oyo batulage ani oyo yatta abantu. Tuyina endagamu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mukama wange kkiriza nabadde nkutte kakomo ne nannyiniko ze kankuddiza akakomoko ate okulembere omukolo guno pakatina. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi al-athhar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Barakallahu fikum Sheikh. Era Sheikh amaze okuwaayo entebe mulengera nga agwa mu kafuba ka president waffe Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. So Sheikh tukusiima nnyo ebigambo ebikisajja ekikulu kubanga abantu abamu batya okwogera nga naddala balina ebigambo ebituufu ne batiririra abantu baabwe bakulembera naye nga ate abantu bakulembera bali bubi nnyo n'okusinga kyolowooza. Gwe ne bw'onooga nti oli afuga bulungi abantu bali bulungi nga bali bubi bakutune bakujjamu ne jubba boni bagikujjako. Bayiza bamasheeka tubabuulire mwe mutukulembera era mwe mutukwata tugenda kujja kukwatako naye tugendaga kujjako tugambe nti Sheikh waali naye takyali seeka waffe yafuuka seeka wa mmotoka yafuuka seeka wa ssente yafuuka seeka wa State House. Ffe nga tusigala ku mulamwa gwaffe ogandika tujjeko omusajja abantu babeere mu bulamu obunyuma. Njagala okubategeeza nti bamasheeka bonna bamaze okutula bakkalidde era mu kaseera kano ssebo njagala tugende mu kigambo ekiddako. Ogambye tuzeeko okusoma omulyango. Ani agenda okusoma omulyango ogusooka mu ddakiika? Mukulu atumye Sheikh Musuza asome omulyango ogusooka mu ddakiika ntono nnyo tugenda kuba tugumaze tugende ku puroguramu yaffe eddako tumalirize omukolo guno. Barakallahu fikum Sheikh Musuza. Emilyango ebiri gye bampadde bampabuddemu mulyango gumu inshallah. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Musaba Katonda sokusaasira n'emirembe ku Mbaka Muhammad. Omubaka Muhammad abantu b'ennyumba ya Nabbi oyo na bonna batambulira ku nkola gy'ejja nayo okutuuka etulimira mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kama nga omugenyi omukulu His Excellency kama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu afuga mu ggwanga lino. Bameeya abali awo abanene mukwano gwange mulya nnyama n'abalala mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndaba empagi yakalubidda ku bantu sibukansoke empajjemu empewo eno inshallah tusaalire Nabbi. Byomukwata akulinanye mu ngalo tusomedde weno mukwata tusomedde weno inshallah. Saba Allah atwanukule munyweze omunywezeza mugambe Rabbana nemakinga hasanata waqina adhaban nar. Ekyabukere mu bondi mujye mu lukaza mu Allah abantu kudde inshallah. Allahumma amin. Kama wange zikiza somo mulyango inshallah. Kama wange zikiza somo mulyango ogwa kiyamu gwe bangambe inshallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Ngate Nabbi ngate mumutegedde bannange obulamu bw'ensi bumpi tugenda
kubeera kuyimirira bwe tutuuka okuyimirira mukama wange his excellence ono omusajja waffe ate tunatera omutikiro obuwalimu inshaallah eddakiika ntono bw'anaamala okugira wali eri inshaallah nga amaze otola shahada nga tumutikire nga tumusiba ekitambaala kubanga ebintu abitegeera kiyaamu kitegeeza kuyimirira nakwatako mu nsawo n'ojjayo muleke embeeranye omanye obuzibu bubeera ku bukodo mukama wange ennaku zino abasajja bafuuse bakodo naye waka babba akameeza omukazi yangambye kawempe eyo bba wabba akameeza akaleka n'afuma nadda n'akabba ate n'agenda nako kati twagala inshaallah tuba tuyimiridde wano eno ojje tubeera mubbi kubanga kuba ofuuse ekizibu oluusi okutulemesa ensono kuba nti ekyakalugi omusajja atagigaanidde kati mulaba tuli mu bya bathide twagala tuyimirira wano okwate enusu gy'owulira nti ezitowa nga naawe ekuluma omugambe katonda zinnumye naye omusajja mutwale inshaallahu taala amini muziwereze aganya okuddamu amiina amina inshaallahu taala nsaba allah jalla jalaalu abeerenga kama angina kusalira nabi Muhammadi sallallahu alaihi mulimu eddoboozi liganye tugenda kusalira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nekwata enusu gireete ogiteeke kubanga ekya togenda kubeerawo omuzaata yali badde wano yali musajja w'omusajja olwo akwogera luzungu yayogeranga oluzungu n'ateekamu n'olwewaabwe bimu yali mu meeting n'agamba good morning kopango abazungu ne bamanya kopango mu dictionary nga tebakiraba Amin yagambanga I'm your present for life. Era bera present wa mibanga lyonna ali ludawo. Kakati sitimula kimuloza ntikirabira omuseba. Baina kibatugamba. Atenga abamu nabagamba wano endali bwe twali wali nabagamba nti 2:10 kiragenda kubaawo wasigadde emyaka 7 bugati ko gyolina oba obeera n'emyaka nduza nga 10 mwana abamu inshaallah gye mubeera mulina inshaallah. Inna Allaha yusalluna ala nabiyyi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه فايكم قصدولنا ولما تم من حولي على الراجح 9 أشهر القمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة اللهم صل وسلم عليه حضر أمه ليلة مولده Ataweyo Allah tumgangawaza mudemu amina. Ataweyo Allah tumwone nyiro passport zayagala Allahumma. Ataweyo asikalinga asula mwezi nyumba zibasula mwezi nyingi ezalwa rumu mudemu amina. Wala matama min hablihi ala rajihi 9 ashhuril qamariyya sallallahu alaihi wasallam nura yatalalahu sana sallallahu ala Muhammad nura la aini Allah Allah ya Allah Maulana ahla wa sahla Allah ahla wa sahla Allah ya Allah ya Allah marhaba ya
Untolo garo njagala genda. Hayya Muhammad Ria mazima tubude Khalifa imba omuyimbi asanyusa abantu abantu pongesi banalaba Salam, Cheva Matari Group, Obi-Wan, when the Somanare, Councillor and Nankulavi, Mr. Nankulavi, so Mr. President, or Mwamio, Naringa Makananga Batalinam, to Soroke and Dewani, or President. So those are the two second message, Jacob. People power, I didn't know President. Let's make whatever we call Akasia. So what I Balakala ufikumshe. Twagala okweyanza ennyo bannafe abamatali. Seeke wumu alikuwa ku muzina logono. Twagala okwebaza bannafe abamatali abatuwadde abuyimba obwadde obulungi ennyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Naye nga oyogere bamashehe bonna bonna bewayise obalage pulezidenti waffe abalabe n'abantu bonna bakuŋŋaanye abalabe mu dakiika 2 zokka bw'omaliriza ekyo tugende ku pulogulamu. Era nsaba Honorable weeteeketeeke
ogenda kujja onalefalid ogenda kujja oberenga obuuza ku bantu otulage emirimu gyonna kubango yatezesa omukolo guno okufaana obulungi bwe guti nyabo ogenda kubako kyoyogera eri hadhara eno mu mbeera yonna naye nga Sheikh Umar mu dakiika 2 zokka yanjula bamashehe tusooke tuberenga ate tuzaako okwandira bana byabufuzi abali wano oluvannyuma mpe muganda waffe omuzina afiti president ajje abuuze ku bantu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك الله سبحانه وتعالى. بانغال يا مازنغا تقومي ونونغا تقدنغا تشاسا تيسمي كونو ماسو تقول الحمد لله. سبب مغني مكرو رمضان ناتيرا بيلا kigambo kigamba nti Qur'an ey'ekitiibwa yagamba omuntu yenna addiza ekyo kyabafunye ngaddiza ku bantu Katonda amusitula mu madaala. N'olwekyo mutabani wange tusaba Katonda akusitule mu madaala mu byenfuna n'endabika eri abantu. Yantumye omulimu munene n'angambira ddala nti leeta basheekhe 10 naye olw'okuba nti emikolo mingi sebo omugenyi omukulu tuli mu biseera bya dduwa netufubanga bwe tusobola netukkiriza kumpi 20 ne gajja wano. Allahu akbar, Allahu akbar. Nja kusooka ne Sheikh Jalaluddin aveeri wala wakiso gyavudde naye bw'awulidde nti ensonga eri wano n'ayimiriza byakola byonna sebo situkootolera omukulu ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamu weka wempe sebo situka otolere ku mukulu salaamu azze papa ne kombati nazireka yezimbwe mulaba tezijudde temunenya na yazze speed ngajja ku nsonga eno musikiti gweka wempe ku kisaawe musikiti omukulu tola ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Sebo Sheikh Aksam tola ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Khalifa waffe atenga imam Chebando sebotola ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Khalifa imamu okuva Makerere Kivulu naye ku mukolo gunaze n'agwetabako sebotola ku salaamu. Kansala. Assalamu alaikum warahmatullahi. Eri mu Kampala Central. Wa alaikum assalam. Khalifa Yusufu sebo imam mu Kivulu eritola ku salaamu yadde ekyo jja kusoja bajja kusoja sikotole ku salaamu. Buli imamu ali wana sikotole ku salaamu. Ba imamu Sheikh nga imamu sikotole ku salaamu wana. Bali mu tent sikotole ku salaamu. Ojega bali mu tent eri awali president koti bayimirira. Imamu okuva Entinda era imamu wabagagga mulabu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Khalifa Abdunur tole ku salaamu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Nange Seika Bossa ntosa salamu ya Rabbi. Waliwo ba imamu nga te ba sheikh nga batudde side eno sebo Sheikh Tamusuza gwe ne botaddeyo ndowooza bakulabye kubanga oli ku list ku program sebo tola ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Sbadu sebo tusa salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumbere fanna bwetyo mukulu w'ettwale sebo. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Sebo nsaba akantu kamu sebo nzikiriza ajikawesa nanyini sente omugagga omuto ayagaliza buli omu avuga emmoroka ey'ebbeeyi atembeeza omugenyi omukulu ng'asula mu kalina ate nga naye anirira asiba London ye mugagga wange. Ebyo byonna bitendo Katonda yabimuwa. Sebo situkotole ku salaamu ku lwange. Si mwogezi si ye katikkiro w'ekika ya Rabbi ate katikkiro w'ekika era buli ow'ente ali wano oyo ye mukamaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi Barakallahu fikum. Toyanza nnyo toyanzege webale nnyo webale ddala omulimu gw'okoze omulungi ennyo mu kadakiika kano kennyini tulina obudde butono nga mubulaba nengera wano bakansalazi mwebale okujja bakansala abajja wano nga waliwo ensonga yonna eriwo ne mutabeera bize nga bwe muli 3 bakansala basatu okuva e Makindye okuva mu Kampala Central abamu sibalaba muyimirireeko pulezidenti abalabe amanye nti mukyali baana bawulize gyali mukyali basajja bawulize gyali olujja luno lumwajjangamu
Babi n'agamba ate baani abo nti bazze bana abatiketi okke bayingire mugulewo naye kati takyabalaba nnyo mbalengera mwebale nnyo mwebadde abakansala basatu mwena muyimirire abasatu mwebale nnyo mwebadde anengera okuva mu sente okuva ekawempe okuva enakawa okuva mwebale nnyo n'abavudde wakiso mwebale nnyo badde mwenna mwebale kubeera bakyala njagala bakansala ba 5 namwe muyimirireko omukulu abalayi nti wemuli kansala Nakabugo mulaba speaker waffe wa Kampala district mukyala Zahra Lwiri kankulaba kansala Nusifa nkulaba mwebale nnyo mwena muyimirire omugole mulengera naye mwena muyimirire kansala Sibutu waffe wa NUP mwebale nnyo badde okujja njagala era mu ngeri y'emu okwaniriza muganda wange Faruku Ntego okuva mu Kindia naye mulengedde wano sebo yimira natule kusala mu bwangu nnyo webale nnyo okujja akasimu tukakuwadde obudde buyise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mukulu musiri muganda wange musiri mulengeddeko awo najja n'aleeta wano ekizike musiri olina sente mpa ku sente nkulabye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nengera owekitiibwa amaze okutuuka honorable member of parliament okuva Mawokota gye tuyita Mawokota empya owekitiibwa Yusufu Nsibambi Mawokota empya ate nga ddala ensonga azikutte bulungi sebo tola ku salaamu. Musalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Era mu ngeri y'emu ku bantu abatudde abakulu nengedde sekretary general waffe obwavuddewo sekretary general mukama wange sebo awo nfunga bufunzi sebo jambo sa wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Ne deputy secretary general naye wali mufumbiro ali awo ne yanyumidde mujibulidde naye ng'ate mukama wo wali wano naye nyagadde ezooka enyanjula owa wansi ndokendedde omukulu bonaleba osenyonyisebo okuba enakawa sebo yimirirako ensi ekulabe nga gwe mwogezi w'ekibiina kyaffe ekiganza nnyo mu ggwanga naye ekirina obuyinza wadde nga omukulu akyabutaddeko omudumu gwe muno naye nga mukumenti bulimu sebo yimirirako otule ku salaamu sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu byonna omubaka atwala wano yennyini nannyinimu sebo ow'ekitiibwa ennyo nkulu si oyo nkunyingi sebo yimirira nawe tule ku salaamu. Nengedde mukama wange ennyo sebo mukama wange ennyo Mukasa Rosias okuva e Rubaga gwa diniya so president omusajja omuzikiti gwa diniya bali bakutwala president omusajja omuzikiti gwa diniya bali bagala kutwala najja nayingira mu masjid nayimirirawo n'ensimbi n'azitoola nga ndi naye omulimu agukoze bulungi era saagala kulima nti Mukasa e Rubaga South akuswaza chairman Nyanzi mutu wa watu atenga ichamani kunga informal sector yakungira ekibiina kyaffe ekya NUP tola kusalamu ekitiibwa sebo mu Kampala Central. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala kuyita mutala Farida jangu abantu bategeere omukolo guno guyimiriddewo gutya oyise mbiki baani abatuyambyeko president ekirowoozo kino ng'akirina era nkulengera ojja ne Ssemugoma mukama wange omukulu Masembe mwenna Meya Muwonge Tom Meya wa Kasangati Tom Muwonge sebo tula kusalamu mwebale nnyo okunyumira mu kanzu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatujjagira tuwongera nga tuboogera okuza kumera nga bwe neefaana naye katuwayo nalebo Farida okuvya ddala eri mu bantu abatakunga miti. Mwenna mu biti byammwe abayisiraamu mwenna abakuŋŋaanye wamu n'emikwano gyaffe abatali bayisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obubaka obwange bwakwebaza njagala okubeebaza mwenna abawulidde okusaba kwaffe nti mujja tusiibuluke ffenna ne mwerekereza byonna ne musalawo ne mukola ki ne mujja ne tusiibulukira wano. Njagala okwebaza pulezidenti waffe ne maama Babi mwebale kutwaniriza ku kifo kino mwebale kuba muntu mulungi okuva lwe nazze wano tesinafuna buzibu bannange omukyalo oyo mumukubire mu ngalo. Njagala okwebaza Meya Mulyanyama, njagala okwebaza omubaka wa Kampala Shabim Malende, njagala okwebaza Zahara Speaker bangi bannange mwebale byonna bye mukoze. Nsaba Allah abasasule mu kiseera kino mu kisiibo kino. Nga mmaliriza saba Supreme Mufti nkusaba awuliriza obubaka bwange buno. Ffe abasiraamu mu ggwanga lino ffe tusinga okunyigirizibwa kyova olaba twasalawo twegatte ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba ffe tumulaba Yesu.
NUP twafuna amaka era ojja kusanga mu bifo ebyenjawulo n'omulimu abasiraamu. Sebo pulezidenti waffe weebale butatusosola, weebale kutwagala. Rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikidadi oli akavendeka yimiriro otolye ku president sala. So oyo musajja wo Mikidadi musajja mukozi wa mirimu mingi nnyo era nga musajja mwesubwa ddala ebigamba jja bitukolera tula kusala. Yakavemba ka musajja waffe nnyo. Mu mbeera efaana bwetyo njagala okuyita meya wa Machinge Division ate nga senior meya owekitiibwa Kasirye Ali Mulyanyama takyali meya wa Machinge na meya bwajja Speaker yimulira abakulabe tuyina mukyala waffe mukyala Joel Senyonyi naye twayise naye bambimbiza abakulabe ye mugole omuto nawulidde oyogera omugole oli ye mugole omugole yimulira abakulabe noko n'amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo nanyiri kutuwa Kyagulanyi nanyiri kuteekawo mbeera eno abalina ssente ne bebeewaana abalina emmundu ne beewaana ffe twewaana n'amaanyi g'abantu. Sebo mugenyi waffe omukulu okuva mu ofiisi ya Super Supreme Mufti ekibuli n'abasika bannabbi boyise nabo mukadde waffe His Excellency the President wa Uganda Allah yasinga okumanya naye wajja kubaawo olunaku mu nnaku eddakiika mu ddakiika alayika limawuti egone ku mufene nsonyiwa okulinyamu meya Ssemugoma oyina obwedda nnyo okwogera naye mbadde njagala kukuleetera wano kuba meya gwe ssebo oli muzito gwe meya waffe wa Kampala Central oli ali kubye ssebo meya obadde omulezi mabega nga oyogera alina kuba wano wooli ssebo meya Ssemugoma okuva mu Kampala Central. Bakadde baffe mwenna abali awo olw'obudde bamasheeki bendiga ate tubaamu n'enkizo mashallah. Allahu akbar. Okujjako okwebaza Honorable Kyagulanyi okusigala ku nsonga naye okusoomoozebwa mukadde wange Supreme Mufti ng'abasiraamu tuyina ensonyi atuma omukulu tamagamaga mashallah mukadde waffe Ssaabasumba ku lunaku lwa Easter yakoze statement abasiraamu tusabira musajja mukulu kyatuwadde emirimu naye wallahi nga sityammwe nja Katonda wange emirimu bagigabana toyinza kusabira Museveni nti atuwadde emirimu kuba president kuba prime minister kuba speaker omuduumizi w'amagye omuduumizi wa police saabalamuzi aba iso nze ndi mu KCC ne right honorable speaker ne bakansala teri director musiraamu Museveni edduweeyo omuwala akimaskini maala tuyina ennaku abantu notuwa Moses ali atakyasobola nagoba mbaata notuwa Moses ali ku generation eno kati yagenza okulaba ng'okutuwa bwa RDC obutototo we yaleese obutakajegere ngu Kyagulanyi yajja ate mwe baminisita abaafuna ebifo nga bato mwalirese wano ente nusubulayo wa Kyagulanyi kubanga ye yanyeenya omuti gw'abavubuka ali abamanyi walabanga Kajula Kayijuka nga bokka okutuusa omwana wattu we yajja naye wallahi nze mbalayirira wajja kubawo olunaku eddakiika mu ate sebo president ntebe tugenda eno State House tujja gifuula ddwaliro ng'ova ntebe wova entebe ku lwokutalo ng'obeera mu mpaka ng'osabira ku kyalo n'abantu terina nsonga lwaki obeera ne State House ebbiri mu disitulikiti emu musaze erimu ova entebe noddeenu mbakuutira nga nange neekuutira naye ng'omulanga gwange ninze atuma omukulu mukadde we tamagamaga manyi mwe bamasheeki ne bakadde baffe statement ya Idi naffe tuveeyo n'eddoboozi Ssaabasumba yatusoomoozezza n'akikubawo omanyi oyogera ku nkanyanya nga waliwo omukadde oyogera bw'oba sigoowa obutwa lwaki otya ogwogera tenabaayo agamba nti goowa obutwa n'olwekyo ffe ng'abasiraamu eddoboozi lyaffe abaana baffe bali mu makomera bakyala baffe bannamwandu abamu tebakyasobola nakuzaalamu amakoonakoona ng'omusabira eziwa masikini Allah asaasire bakadde baffe abo abawa obulunga mu bakoletawo kubanga eddakiika tezinnaggwayo yava ku Amini ng'atukyawa ate nga yeekwekako mu busiraamu
yeyita Kasimu Musa Abdallah ng'asomye Tanzania alwanyisa Amini n'etalabusi n'ayambala. Lwaki ogamba nti abasiraamu be batta abantu nga waliwo Bashabani bantaliza Sheikh Ali Moses ani Salimu Musiraamu tukibuulire tukikwetonde oba bakadde baffe be bakusobya naye abaana baffe bali makomera baganda bange. Oyo omusajja tasaana kusemberera ng'oli musiraamu n'Ekyagulanyi nkwebaza abantu bonna obalina. Abantu bonna obalina baleta amawanga ate teriyo nekiro ekyamawanga nakyo kikyamu. Bagamba nti tusosola mu Buganda buli muntu yenna kuno alinako ekyapa ate ffe abasosola oyinza okugula ekyapa kati e Ukraine ng'oli mu Russia. Nebigambo ebyo Mr. President. Fasiledi Mukama akutukuumira omanyi twatandikira Kyaddondongo ngamba gw'ogenda okukuuma ekiteezi ne muganda wange Yasini Allah amusaasire gyali tetugenda basonyiwa abantu abo ku lwa Yasini nali naye ekiro Yasini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Walusimbi Isanvule Mayor Chairperson na Kifuma Nagalama Town Council Gulanyi nze yasooka okukyaza nga wakava mu komera era ne nkutuma obubaka eri Babi naawe ne nkuwo nga tuli eggonve muna Kifuma lwetwalire Patrico yenze yenyini Managing Director owa Digowa sebo namala nesimba wakalulu nenkakuba Aula Eke Tatanamuli Mayor Division twagiranye mwami Chabeni Center mu President. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ojajiga wa alaikum salam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Jumba Kasimu Mayor wa Nabweru Division. Barakallahu fikum. Webale nnyo webale ddala mu kaseera kano kennyini nsaba okuyita abaka ba Parliament sebo President abali wano bonna abaffe bonna nga bakoleddwamu nannyinimu ow'ekitiibwa Muwada Nkunyingi ate nga Sheikh sebo bajje wano batole ku salaamu n'abantu babalabeko negera ne mukwano gwange ennyo okuva Mawokota Yusufu Sibambi kyakoze Mawokota sebo abaana be Mawokota sebo President Nkulopera abannuku bonna abambaza ovulo omugenyi waffe omukulu Supreme Mufti mukama waffe era mukwano gwange President Principal Honorable Kyagulanyi Secretary General ne Mama Babi katukyaza basebo ne banyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akange katono kalimo okwebaza soka nebaza Katonda tukumyaka gino twali tulowooza fabadde mu struggle okubeera mu ssomero tetujja kulaba ku ssanyu naye essanyu lyajja dda. Nze njagala okubaba oweyamu keno people power ne nuupu ekintu yakimala. Mugolole makanzu na masuuti. Omusajja yakoze eki? Mukama waffe okutuleeta ababaka envuumuulo Bankunyingi Bamukasa Bashamimu n'abalala. Opposition luli yali opposition yabanamba Lujega. Kakati bano balaba ekintu tukiremesezza era batutambuza bulungi tubeebaza. Amaanyi agasigadde gemulaba ku street. President waayita teyeetaaga gamba nti bannange nzija tugenda kugaba ennyama alinyamu ajja ku mukolo tumu emitwalo 2 tugenda kukola billboard katusaba otulangirire naffe abakadde tujja kwambala bye twambadde nga ffena tulina ovulo eza kyenvu tugambe ekimala kikola ki ezarwedi twetaaga firimbi yokka ekintu abantu bakikoze eki office awantu ne wajjula kati njagala afuwe firimbi ekintu kyakola ki nali neralikire tugenda kuva mu nsi muno nga tetulabyeko ku ssanyu n'essanyu lyakoze eki. Nsaba nkomaawo basebo ne banyabo olw'obudde abe Mawokota babatumidde ewaffe mu Mpigi district yonna naleeta bakansala bonna banu NUP everywhere Kyagulanyi abayitamu bonna bakansala bataali ba NUP
baba yisiza mu interest groups zino zibateekamu ne balimba bano balema bano baki naye mu kalulu tewali n'omu kansala n'ogu mu mpigi yonna eyajja nga si waaki n'ekiyamaani yennyini ssebo anjulira ye chairman Nyanzi n'omukyala amaanyi ge banyambanga ne tumobilizinga era tukyali ku mulamu ogwo paka mu musajja agenze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Owegwango Mulonde, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, Ssebo mukadde waffe omugenyi omukulu akiikiridde Supreme Mufti bamasheeki mwenna, nyabo First Lady, ababaka ba Parliament mwenna abaliwo, na mwenna abaganda bange abaami n'abakyala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Twebaza Mukama Katonda atuwangaza n'atukuŋŋaanya olwaleero mu mwezi guno omutukuvu. Ate twagala okwebaza Mukama Katonda ak'enjawulo okwongera otusiiga pulezidenti waffe. Twebaza Pulezidenti Kyagulanyi n'omukyala Babi olw'okukulembeza obwenkanya. Ffe ng'Abasiraamu tuli basiimu. Twongera kusaba Mukama Katonda abatukuumire abanyweze ate ku ffenna abakumarabuka wamakala. Mukama Katonda wammwe tasobola beerabira, tasobola kubavaamu, era n'atujjukiza nti gwejjukira Katonda gy'aba akujje ne gy'aba akuyisizza wakati w'okusoomoozebwa kwonna. Tukakasa nti Mukama Katonda oyo yatugamba nti teyeebaka la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Mukama Katonda yatugamba teyeebaka wadde okusumagira, amanyi obulyazaamaanya, amanyi okusoomoozebwa kwe tuyitamu, ate yatugamba yekka yagaba obulamu, ate yekka yasobola otujjako obulamu. Twebaza Mukama Katonda atuwangaza olwaleero. Ssebo President, mu Parliament tulinayo okasiya ababaka Abasiraamu, nkola nga amyuka Ssaabawandiisi, ate nga Secretary General NUP Hajjati Aisha Kabanda ataliiwo, akola nga Ssaabawandiisi. Omuwanika waffe ye Haji Nsibambyongo obedde yazze. Ababaka ba Parliament ab'enjawulo Abasiraamu we bali, omwogezi waffe Honorable Alhaji Joel Ssenyonyi oyo wa Nakawa, pozi ne Hajjati Hanifa okubira ddala eri emukono. Mukama waffe ababaka abatasobodde kubaawo abamu bali ku umura, ate abalala bakwatibbwa olw'ensonga ezimu ze babatumye ssebo wansi w'ekibiina kyaffe. Naye nga twebaza bamasheeki naye ne kano kankayiseewo. Tuwulira olubugumo olw'okugatta Obusiraamu, naye twagala okayisaawo nti Museveni si swahaba si nabbi, talina kifo kyonna mu ddiini. Nga twagala okwegatta ng'Abasiraamu, Kulaani ennyinnyonnyofu etumala hadiika, ate abamanyi be bandibadde basoosowazibwa. Bwe tuba twagala okukkakkanya n'okutuula awamu ng'Abasiraamu, balina kuba bano abamanyi nga be batudde, tuluŋŋamizibwe ebyo Mungu byatuteera mu Kulaani, kubanga Mungu yo Kulaani yagijulira n'atugamba temulimu kubuusabuusa kwonna. Dhaalika alkitaabu laa raiba fiihi hudan lil ku mugendo watukuutira okubwenkanya mu Parliament okulaba nga n'Abasiraamu bafiibwako. Tukyalwana ku Kadhi Courts ne Islamic Banking eziganye mu ggwanga lino, so nga amateeka weegali obwo bulyazaamaanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ali Mawali Seeka Ssebo Jangu oyanjule President Ssebo obuddebo bwebo ojje Honorable Nabukera Hanifa ow'emukono w'abakyala, tusanyuse nnyo okulaba kanso kunyingi webale byonna by'okukola. Sekali Mawale yanjula President olw'obudde. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqal jinni wal ins illa liya'buduh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obudde butono naye tulwawo balaba, wabaawo ebigambo bitulina okuyisaawo mu dakiika 2 oba 3 insha Allah. Sookera ddala Busiraamu bwe boogerangako mubaka bw'otamusaalira wakolimirwa, ekyo mbeere nga mukimanyi. Ekyokubiri kyenjagala okuutira Abasiraamu mwenna abali wano, isbiru. Allah yatugamba mu Qur'ani mugumiikirizise omunaavaawo mujja ku byonna ebitukolebwako. Museveni ne kabinenti ye tebasinga Firawuna.
Museveni ne kabineti tebasingani. Mumanyi Firauna gye yagamba Hamani nga bamaze omutumira. Allah yagamba mu Qur'an, yagamba Musa, Museveni byonna babimuyise naye tubeere bagumiikiriza. Tulibeera bwe tuti, tulibeera wano nga amawulire gasoma ti Museveni afudde. Ate bwali bafudde teri kigenda kukyuka mu nsi okujjako liriba ssanyu ki? Abasiraamu mubeere bagumiikiriza. Abasiraamu mubeere baki? Entalo zonna zetuwangudde bubadde buki? Ekisembayo nga omukulu yavudde mu office ya Supreme, njagala kyonna mukimanye. Buli musiraamu yenna asibiddwa, buli musiraamu yenna ali eruzira, buli musiraamu yenna eyattibwa, eyamubega yali musiraamu. Tutuwidde bamashekh amayinja mu kibiina kyaffe naye tekikumala mu maanyi. Ku mulembe gw'omubaka Rasulu sallallahu alaihi wasallama, mbawarabu abaali basinga okuwalana yalinawo omwazinyi we yali muddugavu. Bamuboola buli kimu ne bamuyita omuddugavu, yakino eki otusembeza omuddugavu, nga bakuyita omunankole tusembeza omunankole. Wallahi abo tobatya, n'omulembe gw'omubaka gwaliwo, yegwe Kyagulanyi bwe yatulaga era tukulinamu obwesigwa, ojja tukulembera insha Allah. Musikirize mu kaseera kano mpite omukulembeze waffe, pulezidenti wange nga tannabafuuka pulezidenti wammwe. Mulamu bwange buno obwensi nkoze nnyo emikwano naye sirabanga muntu mukwano mulungi. Musikirize mwanirize Sebo Saibu nkwansaba Sebo bambadde obuyinza nga nze nina okwaniriza naye nkukuutira tofanga wa illa ng'osiramuse samusiramuke mukwano gwange Ali Semambo ffe gwe twakazaako Ali Mawale neyanza ebigambo ebirungi ebyo by'okulembeza. Mukadde waffe mugenyi omukulu Sheikh Kibirango era ng'oli mu bigere bya Supreme Mufti wamu n'abakwerekeddeko, mukulu wange ate mukwano gwange Sheikh Lukwago wamu n'abakulu mu ddiini bonna, bakulembeze bannange mwenna, basebo ne bannyabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngenda kuyita mu bufunze kuba amanyi obudde bw'okusibulukuka busembedde, ate entende bwe zinaatandika okutambula bajja kuba tebakyampulira benjogera, naye nzikiriza ssebo mpite abaana baba bakwasaganya futaali era abato bajje Kampala ne bato bo mwenna mujje mutolere ku bagenyi salaamu. Shalom Namagembe Shadrack suubi aliwa tewekweka leero olina okutola salaamu inshallah. Jango ddeno nagamba bweyimirira nange oyimirira awali ekinnya abantu bayinza okulowooza onsinga obuwana tolera ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okay, Shadrack ono ye Solomoni Kampala Kyagulanyi Galyenkanawa, erinnya lye mu Luwalobo litegeeza Sulaiman. Tusanyusa okubalaba, twebaza nnyo Allah olw'obudde obulungi n'okubasobozesa okujja, tubeebaza okusiiba n'okusobola okujja mu maka gaffe okusharinga naffe empeera Allah gy'atuwadde mu kiseera kino. Nsaba taata nzikirize nyanjule ku bawala baffe, ono atweyanjulire. My name is Suinaka Tungo. I am 6 years old. I go to Hillside Primary School. Erinnya lye Shalom mu Luwalobo litegeeza salaamu.
era ng'ekikiramusa ekirungi. Ono bamuyita Shadraka Mbogo Kyagulanyi, kibajje bamulonde abeere head prefect w'essomero lyabwe. Tolera ku bantu salaamu. Assalamu alaikum. Ono bamuyita Suubi Nakai Shine Itungo, kati ye ja kukyuka muzenyi. Assalamu alaikum. Mwebale nnyo ne bwe mwegendera banne. Baganda bange mwenna, kyasanyu nnyo okusinkana olwaleero. Luno olunaku nze nali nalwesunga dda abo basiraamu, ate nga ne kojja wange Sheikh Omar Bosa naye waabeera. So tubadde nga kya bulijjo, naye olwaleero nali ndwesunze nnyo kubanga nyina jjajjange azaala maama Hajati Aida Kyosimbonaanya tukonektinga nnyo naye. Omukyalo oyo olwaleero aweza emyaka 98, abeera Masaka awo Matanga, era abaana ba muzeeyi abazaalibwa mu lutalo bonna bakulira wa jjajja. Nkigamba nnyo abantu mu Katuliki nga nina emyaka 8, era mbuto bampitanga Swaibu lwa jjajja oyo yatwagala nnyo, ate abaana be abasinga baali basiraamu ne tukulira wamu. Era bulijjo newaana mukadde wange nti ze empisa ezo ennungi ze mulaba nnina kukola na basiraamu. So olunaku lwaleero nabadde kibadde kya mukisa mubi, jjajja abadde teewulira bulungi ne tutasobola kubeera naye nyina essuubi nti Katonda ajja kumuwangaza, ate mu kisiibo ekiddako lazima tusobole okukola shukuru eyo. Lwaki mu kisiibo bannange? Ekisiibo nze nkyesunga nnyo, naye neesunga lunaku abasiraamu kuba nange ne famire yange awo mbanfunira mu kisiibo, kuba manyi nti ebyawandiikibwa ebituufu bitulaga ti ne bwe batosiibye naye n'osiibula abo abasiibye, lazima naawe ofunamu empeera. Nze okufaananako n'omu ku baganda bange abali eyo abamu mulayika mumanyi, nange nasiiba banooba Ali Mawale n'abalala ne bagattawo. Basebo ne banyabo kyasanyu nnyo okubeera ffenna. Mukadde wange omugenyi omukulu twesumye nnyo okukyaza. Twandyogedde bingi naye olunaku lwaleero obubaka bwange bwakwebaza Katonda okutukuma nga tuli wamu, bwakwebaza Katonda okumpa emikwano nze ng'omuntu, kuba emikwano egisinga ab'enju yange giyita mu nze, naye Mukama mpadde emikwano egiri reliable, emikwano ne mu kaseera kabadde akakazigizigi egitanneeganye. Ekyo nkyenyumirizaamu era nange kiyongera okunchalenjinga okweyisa obulungi, kuba mmanyi nti siritiibwa, simanyi, si ssente ebitukuuma n'emikwano. Natuukako ekiseera nga ssente zigenze, amaanyi gagenze, ng'ettutumu ligenze, naye emikwano egyo namanya nti gyasigala nange lwa mpisa. So mbeebaza nnyo mikwano gyange mwenna, ba artisti, abakulembeze nakutuweesanga kitiibwa. Bakulembeze bannange omuli Ssebo Secretary General David Lewis Lubongoya, Ssebo Chairman Nyanzi, Ssebo mwogezi waffe Honorable Joel Ssenyonyi, Ssebo Myuko mwogezi, bakulembeze bannange mwenna betambula nabo, njagala obeebaza olw'okwesiganga Katonda, naye njagala era okubagumya mubeere bagumu. Ensi eri naffe, abantu bali naffe, tetwandibadde we tuli singa abantu tebali naffe. Abakulembeze bayazi mwenna njabbeebaza bwebaza olw'obuntu bulamu, mu abasiraamu olw'okusiiba. Mukadde wange obubaka bwange obusembayo era bujagenda eri abasiraamu okubagumya. Ffe tubenyumirizaamu nnyo. Nze ni musajja Mukatuliki omi ku mikwano gyange omulala musajja musiraamu ate munubbi, ye Nubian Lee. Mikwano gyange baabano Bakingisaha ye Manisuru, Baswengere musajja musiraamu, ba Azizi musajja musiraamu, Bareini musajja musiraamu. Olunaku lwaleero Basebo ne banyabo mpozi ekyenjawulo, mikwano gyange bakwasaganyiza byonna. Honorable n'abatanzi ne bano mwebale nnyo, mwebale ddala. Omuntu omu yekka gwe nakubidde essimu bamuyita Kazibwe Kapo, ndowooza naye yeewunyiza, yekubye leero ninga
abakazi we balina okuba tebamutegedde kuba talina wa appearingira mu listi zonna zonna naye nga sebo abantu nga gwe bansula ku mitima mbeera awo netunye omusajja nga gwe risking anything risking yo entire career okwimirira ku mazima sebo ebintu nga kitukwasa ensonyi okulaba kuba omuntu yena bwanyigiriza abasiraamu abanga akikola kulwaffe ffenna abatali basiraamu naye nga si bwe kityo bwe kiri kyenyamiza nti ku ssaawa zino bakwata omusiraamu ne bamukuba amasasi ne bamutangalina ku mpingo Sheikh Kirevu mwamulaba baganda baffe bangi nnyo omu ku bavubuka mikwano gyaffe omusiraamu gwe bakazaako saanya yayimuka n'awanika omukono n'ayogera amazima omulamuzi n'agamba yalabika alina ekikyamu ku mutwe oyogera otya amazima ng'ogagamba nze ow'amaanyi ayambadde uniform eno ey'amaanyi ey'amagye so balinga abafuba okukifuula nomo tosobola okunyigiriza abantu osobola okufufugaza abantu osobola okutyobola n'okujooga abantu naye tumanyi nti Katonda oyo asinga buli kimu amaanyi ali wamu nabo abagumikiriza nze njagala obeebaza okusiiga abagatta ekintu ekisinga okugatta abantu bwe bwenkanya ge mazima bwe twogera bye twogera abantu ne bagamba we should be peaceful ekintu ekireta emirembe bwe bwenkanya era manyi nti nammwe kyekibakayanya mwagala bwenkanya bwobaawo amazima n'obwenkanya n'obwerufu toyinza kwetaaga abantu kugamba abantu bakwatagana no results ziba za kukwatagana era mu mbeera eyo ngera abalokole bwe bali mu kulwanagana bwe bali mu kuswazagana bwe bali mu kuvumagana ate nga mukyala we mulokole mbu ne muwala we ekkanisa kale okwegatta okwo kwandibadde kulabikira mu nju ye nga tekunalabikira walala wonna wonna neera tumanyi nti abalemera ku mazima tebasobola kubeera ku kikyamu engeri obudde gye budduse bakadde bange munike enfundikire ebigambo byange nga mbeebaza warahmatullahi wabarakatu n'obugambo obwo omukadde wange omugenyi omukulu ensaba ozikirize nkuyite oyogereko gye tuli webale nnyo ssebo webalire ddala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبو بريزيدنتي abamyuka bo bonna n'abakulira ebitongole ebyenjawulo ebiri mu layini eyo bamasheekhe mwenna esalaamu eyange nziramu batolera esalaamu ennene eve wa mukama waffe super supreme mufti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tendereza Katonda ow'ekisa ekingi omulungi atuusiza mu kifo kino olwaleero nga yasalawo nti ffe abali wano abasiibi n'abalala wano we tujja okusiibulukira twala omukisa guno okwebaza ennyo ssebo ebigambo byange tebijja kuba biwanvu nnyo obw'obufunda bw'ebiseera kubanga musiibuluka naye musiibuluka empolampola bizaamu insha allah tuganyulwemuko ntwala omukisa okwebaza mukama wange mukadde waffe pulezidenti w'abantu okutuyita okujja otusibulula olwaleero mu mwezi guno ogw'ekitiibwa gwe twenyumiririzaamu ennyo otuuka olwa Ramadan n'asalawo najja otusibulula ekyo tukikwebaliza nnyo okubeera n'omutima omulungi ogutwagala era tusaba mukama Katonda akutwalira awo bw'atyo ebigambo byensomye mulimu ekigambo ekigamba nti Katonda oyo owa waggulu addira obuyinza oba obufuzi n'abuwa gw'aba ayagadde neebaza muganda wakutidde obugumiikiriza ndowooza abadde ali mawale obugumiikiriza kikulu nnyo ne Katonda bwe yali akyogerako yagamba nti wa innaha lakabiratun illa ala alkhashirin ekigambo ekyo kinene kizitowa naye abatya Katonda be bakifuba
n'olwekyo mwenna bwe muba mumukwane bulungi ng'omukwano gwa nnamaddala mumufaanane tumumanyiko kubanga nze ndi Wekamoja. Mukulu wange yoli Sheikh Kibirango Imaamu Wawali twawangala nga tuli mu bukulembeze bwa chairman Nyanzi. Omusajja oyo ng'atuyisa bulungi nnyo. Kyemujjukirako nti wabanga olina obuzibu ne bwe zaabanga ssaawa 3 za kiro. Ono mu myaka gy'ekyenda awo nga gijja giggwako wasoma ne muwala wange Hanifa Nakiryowa. Bw'oba oyo wabeerera ekittaate ng'ojjukira omuwala yali chairman wa Straight Talk Hanifa Nakiryowa kati ali mu America. Ebiseera ebyo mba nkuyita mwana kuba wali osoma n'abaana baffe, naye empisa z'omwana ono bannange talina bbala lyonna ku kyalo kwawangaalidde nti oba yayingirako mu nnyumba ya gundi nti oba yabeerako mu bubiiro. Omusajja ono yeeyisizza bulungi ebbanga lyonna, toyinza kusanga muntu ng'amwogerako bubi ku kyalo kwakulidde. Sebo webale kubeera na mpisa. Tasobola kuyitako nga takubuuzizza ne bwe kiba